tutuusaako ekiriwo kati ekiriwo kaakati kyekyo kyennyini muzzukulu wa Kasujja Kalule Sulaiman era njagala asooka abuuze ku nsi bakakase nti mulina mu nnyumba bayinza okulowooza tubalimba siyinza kulema kubabuuzaako naddala nga ntuse mu studios eza Pearl of Africa Radio empya ayina ntuukira nate mu kaseera nga musajja mukulu Ssebo Lukungu Noho abadde ageza kubanga ategeeza edduniya F-16 ekubiddwa ggwanga lya Ukraine sajja masaka kubanga kanene nnyo nga bagamba nti bwetufuna eno buli kimu kijja kubanga kiwedde era bwetufuna F-16 Putin agenda kwekwata mu byenda Putin yabagamba tewali kye mugenda kuleeta nga kipya byonna twalabalaba dda Kazimirazi challenge tu twazikuba kubadda ajikubi Leopard twazikuba Abrams kole ya America twazikuba n'ekyo kye mugenda okuleeta tekirina njawulo ku birala byonna bye mwaleeta ne tugunda emweri kutaka ogamba tele kungono alhamdulillah Ssebo babulira amanyanza amanye ebiro nebulira muzzukulu wa Kasujja Kalule Sulaiman sikyayanjula kati banyanjula babuze gwe tulina yatuliriza ku mpewo za Pearl FM kulera omuntu wa bulijjo era nga bw'otegedde nti finally kabisa so bannayuganda katukiriziganye nti the man is back in action ate nga mulembe mupya nnyo mupya nnyo bagenda kutera kibo olabye amaka gafa amajja kino wena ne kimwa kijiramu kole ngamba nti bali balindanze soke ngende ku kyeyo baloke bateeketeeko naye nga otuleeteddeyo kigulike ku kyeyo bingi omanyi ebiseera ebisinga omuntu yenna basanyukira yeetisse buli lwalinnya endege n'agenda wakati agenda kuleetera gyoki kansooka entegeeza buliza b'omukutu ogw'ensonga 17 Pearl FM ekkula ery'omuntu wa bulijjo muzzukulu wa Kasujja yabasiibula ono n'agenda ku kyeyo bya kyeyo okumala emyaka 2 era kati nange bampita kyeyo kyanoga ekyeyo kyawedde nabagamba kikubira myaka 2 sikiddamu nzira waka so the man is back home zetugane nti nkomyewo waka sobola okubanga tukolijja kati ngenda kusooka nzire ewa Piddi mukama waffe akulira ebigenda mu maaso ku mpewo abawuliriza ekkulira omuntu wa bulijjo bamaze okutegeera nti muzzukulu wa Kasujja mwali mu nju basuubi